bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connected Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako nekole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected Properties. Boss, Lugalabi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekivere tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dust stamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 228. Nanyinizo senge josi natuma tagenda hatatela osi hasumuluda jipe amalobozi kuchisenge sabule mbaga. Oh yeah. Nekiri agena kusigala waka tejia kuruguma. Olina kuzala wanti kibulamu waliwo agamba nti omala budde jangu senga nantume akubangule mbukondo bw'omukwano. Kulwakutano ngenda kuzo mwezi 15 Julayi Muma Shokulawo ndi erugogo kulwomukaaga ngenda kuzo mwezi 16 Julayi Emityana kugombolola olwo ku Sande luwera yugume nga tuli wali mu Nimrod ngenda kuzo mwezi 17 Julayi olwo nga abagalana banasinga okwekola ebintu ku stage bakwewangulira emitwalo 5 beddu tanasooka okugula tikiti erugogo wakusasula sinjisa emitwalo 2 ate VIP mitwalo 5 olwo ate yemeza ebere ku mitwalo 50 gyokka ab'Emityana n'aberuwero sinja omutwalo gumu ne VIP sinjisa emitwalo 2 nebitegekebwa Sula Mwa Events. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nina wensinzidde sijja kwogerawo nnyo naye nga mbaniriza nnyo amanya Kasuku kuko wazabanga sema nengene mummanyi bulungi olunaku olwaleero ekisooka njagala okubakolisaayo mu mukolo gwa Remmy Precious. Omwana yanyuma omwana nanyumirwa ne mwagala okugezaako okudivertinga omukolo ogwo ne mwagala okunteekamu musima maama yayogedde bwati ne bwati sima yakoze eki omukolo ne gubalemu okubikka omukolo ne gusigala kagenda mu maaso mwayagala oleeta diversion omukolo ne gusigala ku ki ku line. Yes, so olunaku olwaleero tugenda kuba twogera Remmy Precious. Waliwo ka video omaye abantu oluusi babagamba ebintu mbeera mulowooza ebintu byakubala ata byakusaaga. Waliwo ka video akatambula ngenda kazanya Care of Cavuton. Remmy Precious ayina jeyalaga n'akwata mu nsonga gy'emikolo gye mwalabye ba haters haters ne babayiwako amazzi. So olunaku olwaleero ndino boga nti ndina omulogo wa Remmy tekibeera extreme. Okay, ndino tebogati ndino omusawo wa Remmy nine seeka wa Remmy eyamukwatira mu bintu ati n'agwa ku mikolo gy'olaba. Katusooke tulabe Remmy ng'ali ew'omukulu oyo naye atuuka atya ku mikolo bwe tukomawo ale tuwayeemu naye. Kati gwali eyo naawe omanye osobola otya ofuuka Mrs. Bindeeba mu mikolo eginaasuula ebitooke. Katukomewo. Shek, amanyisi nasiima. So mulimu ebintu bingi. Shek. Tweyanziza nnyo. Eyo 11 Pro Max.
kansubire nti onoojagala onogitegeera hajja tajja kuyambako abaana we bali wano bajja kuba batuyambako naye nga bino byebikulu eno gondiyo eno kanzu nenkofiira yaako bino byo barakallahu fi bibyo Allah byonna byotaddemu omukisa gwo n'obeera ng'obigula n'obituleetera ng'ebirabo ebintu bino bannanga abandaba babindeetedde olw'ensonga nti muwala wange ono yajja wano ng'alina ensonga ze neyanzizza okubanga ondeetedde ebirabo bino. The Precious Remy, Queen Mama Prince omubwati ate era nga nze Mukyala Bindeeba omubwati kabanyiiza akantu ako naye mugenderawo temulina kyakkola. Waliwo muwala wange gwenda bagikwata naye seeno waliwo ekika ekirala kyakola ajja kubeera ng'akola ki ye anjigiriza engeri gyekola ki gye bagikozesaamu kubanga omukisa gwo tokkiriza nga guwa omulala nga bakoze eki bagukuwadde omukisa guno bagundeetedde olw'ensonga nti twalaajanira Allah nakkiriza eri omuddu oyo n'alabawo enjawulo gye yalabawo alese ebintu bino ngazze kwebaza. iPhone 11 Pro Max system ombi nange njeyagaliza so ekirungi bwe manyi kyeyagaliza waki sikyagaliza omulala so bwentyo nempulira nga nkimwagaliza nasiimye era nasiima era nkyasiimira ddala kubanga kati nafuuka muwala we so tajja kunzijjako omukono gwe ajja kusigala nga nsabira akatono ng'era omuntu yenna alina agambye nti saddaaka tewaliko gy'ogenda n'otawaayo saddaaka ekyo mu busiraamu abantu bakimanyi nti saddaaka kintu kikulu nnyo so akugambye nti saddaaka natowetaga nti oba ki wabula gwe bw'ojja n'omubuuliramu then n'otegeera saddaaka ki yenkana ki gy'olina okubeera ng'owa ng'ogenda ng'okola ekyo kyakugambye kintu kyangu nnyo kubanga kukutegeera wetagakawo buli oyinza okuba omanyi naye ate woba ofunye omuntu akusingako okumanya exactly oyambibwa notegeera neki kyolina okola kyo oyinza okuba olina ekyo oyinza n'okuba oli eyo nga weesabira naye nga weesabira bifu okitegeera naye bw'ogendewo omuntu ng'akusingako okumanya otegeera nina kusaba ntya Allah nina mukowoola ntya so zensonga zange era nga sheikh ndi musanyufu nnyo nga gye nkomeza nsaba Allah akwongere omukono ogwo oguteeke ku balala bangi nnyo nsaba Allah akuwe musera akuwe buli kyoyagala kyonna kubanga munnange ffe bwe tuba tutambula mu ggwanga lino tulina obulabe eri abantu abali mu mulimu guno ogw'abamasheekh nti abamu aba ayagala nnyo owulire byoyogera yabyeyambise ku bantu abalala naye ffe kyetukola tulinda omuntu yenna abazze wano nitugyeyo Kulaani bw'aba agimanyi nga Katonda amusaasidde ng'agimanyi tugisoma akola ki awulira bw'aba tagimanyi era wabeera wamuyambako nituba nga tusoma ng'amuyambako ku ebyo byetukola ki byetusoma ffe tetwogera bwogezi bigambo wabula tusoma ki Kulaani eno ddagala Allah yalyogerako nti ddagala buli bwe weesembesa Kulaani eno gobeera omuwanguzi naye bw'otagyesembesa tosobola kukola ki kubeera muwanguzi. Omanyi munnange abamu tebamanyi kusaba ajja n'afuna ekizibu n'asaba ayi Allah nsaba onnyambe onzivunusa ekizibu kino ayi Allah nsaba onnyambe ongaggawaze ayi Allah nsaba onnyambe onye omwana wange naye bwe osaba Allah osooka kusaalira nabbi nga bw'olaba bwe twakola n'osooka n'otenda ku bitendo bya nabbi byonna n'olyoka osaba Allah buli bw'otatenda nabbi na bitendo bye ng'osaba tosobola edduwaayo ebeera tetambudde nga bwe inakola ki etena kutambula erina okutambula ng'osoose kutenda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe walaba twakola ki bwe twakola nti abantu abasinga basaba ninga tamanyi nankola ki tamanyi nsaba gy'alina kusabamu nti yasaba busabi era bamasheekha abali eyo tubasaba bemusaaza abasiraamu baba bali ku mugongo gyammwe mubasabireko edduwa nga bamaze okusaala temusaba busabi sente z'amazzi n'amasannyalaze oba emisuibe egiri ku mizikiti sooka omale okubasabira omale obannyonnyola ebizibu ebiri ku ki naye olumala okusaza salaamu alaikum salaam astagfirullah nayimuka tusaba Allah akkirize swala yaffe eno gye tuva okusaala mpozi tulinawo wano kino na kino
sooka kiri ekirina okusooka then oleete bino ebirala kati gwe mulembe gwe tulimu kyovola nakugambye nti bana abasajja basomesa mu masomero ago naye okutegeera kuba eri gwe bakola ki gwe basomesa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana min sayyiati a'malina rabbi zidna ilma warzuqna fahma اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اغفر له ولوالدي يرحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين mpozi ababa banneetaaze basobola okujja maka gange ne babanga banneebuuzaako oba abeetaaze ennamba yange y'essimu ennamba y'essimu njirina eri 0772 7 6 7 eri 0772 7 6 7 abanneetaaze oyitira ku nnamba eyo n'obeera ng'onfuna era nze ndabika kubanga ewange embeerawo ekyalo kyonna abantu bammanyi ne mu kibuga mmanyiddwa naye ennamba eyo bw'oba ogikozesezza osobola okuntuukako kubanga waliwo abataagala kubuuza bantu nga ye bw'akuba ennamba y'essimu ayanguyibwa okuba nga atambula n'ekyo era najja nga mmulagirira nze nzennyini amannya gange nze Sheikh Abdalrauf asangibwa Wakiso ambaye bino byebirabo ebimu ku bibaleese kanzu yino nanyumye dda kanzu ya bei akola obulungi asasulwa kusiima kw'abantu kwe kuno kwendimwe essaawa eno saba Allah awe muwala wange oyo omukisa mu bintu bino mwe byawaddeyo ng'abiwaddeyo okuva ku ntobo y'omutima gwe ng'asiima eddwa gye twamusomera era neebanga yamuvuunusa emiswiba gye yalimu gyonna bantu bangi bampa era buli omu mwebazanga bwakoze eki naye omanyi lwaki njogedde nnyo ku kino ebintu byonna nga bwe mbibalaze bwabimpadde byonna byange mbirina tewaliwo kisigaze kanzu mundese enjambadde neyanziza nammwe mwebale kujja batabani okubeera nga mubaddewo ng'abajulizi nankwasibwa ebintu gano ge maka gange mwensangibwa Wakiso era abantu bawe bali abeerawo lwakuba nti mwe muzze naye era abalala mubasange wali nga batutti kuba nti tuba tulina kwasaganya ono nga zze n'ensonga ze nga bwe zirina okubeera era tuzimaliriza era mbasiibudde emirembe. Nzize okwebaza omwami ono Sheikh Abdallah okubeera nga azza nsomera edduwa ezinnyambye mu bintu ebyenjawulo bye mbadde mpitamu era nga muleetedde kanzu, muleeteddeyo perfumes, muleetedde 11 Pro Max kubanga nange njeyagaliza kati omuntu yenna ayina nga weeyagaliza ekintu n'abalala boolina okuba okibaagaliza. So ensonga nti njeyagaliza like kyekintu omuntu kyeyandisiimye oba si nti kyekintu naye nkimanyi nti kirabo kirungi omuntu akisiima. So kyenvudde nsalawo ne muleetayo 11 Pro Max ne muleetayo sharia z'abahajjati oba hajjati simanyi bahajjati bali bameka naye nze ndeese sharias waba hajjati omu zonna azambala inshallah naye nga birabo bitini naye mbijja ku ntobo y'omutima gwange era nsaba abisiime. Yes, mukulikeeyo nnyo ndowooza ka video kalabye kabadde bit kawanvu era abefitina era bayumba Katonda yakola abasajja abalina fitina mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero nina Sheikh Abdalrauf oba ndyogedde bulungi lyeryo ssebo omwami ono nalikokko naye ku channel wano n'abawa meseji y'ekisiibo ekisiibo kyali kituuse okuggwako n'ababuulira mulina kyusaawa mulina kukola ki n'ebisigadde of course Katonda yabakola buli kimu mu kiwakanya ne profeti oli eyavuddeyo bwe yalaba Yesu twamuwakanyiza kati olunaku olwaleero nagenza olaaka vidiyo ne nga ono omusajja mmumanyi nga mwokya ssimu nga tukwatagana
omulabe mu video bamuwa iPhone, kanzu mpya, ntalabusi mpya. Sebo wagwadda mu bintu bwotyo n'otaŋŋamba. Sebo nsanyusa okulaba. Sebo. Kansooke n'ekiramuso kya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nsanyuse okubeera nga onnoonyeza ku lw'obujulizi obuliwo n'embeera gye walaba nakoma okusisinkana naye mu kisiibo mu 10 erisembayo n'ensomesa n'embuulira abantu kye balina okukola era ndowooza kyovudde onnoonya ndowooza bye walabyeko byebyo bye bikunoonyeseza n'ojja mu maaso gange esebo. So kati omukyalo oyo kuba kati tetwagala kudda ku biri birala nkola kino nkola kiri kati tujjaga tubeere ku Remmy. Remmy okwatagana otya naye? Munaye kasuko n'onsonyiwa. Nkolagana n'abantu bangi besijja kugamba nti ono oba ono. Omuwala oyo nze muyita muwala wange yajja nga abalala bwe bajja ewange era n'ambuulira ebizibu bye. Ekyannyamba nti omuwala oyo yali mu ddiini gye nsoma era abantu bonna buli muntu alina okwesabira. Nze nkuyambako buyambi okukubuulira nti basaba bwe bati. Abantu bangi bali mu nsi ne tebamanyi bakola ki bwe basaba. Naye kyannyamba ne mugamba nti bino ensonga zonnafu nnyo. Bw'obanga onoosobola okukola bye nkugamba ogenda kwanguyibwa era Allah agenda kwanukula. Omuntu yenna mu nsi y'alina okwesabira. Naye omuntu aba tamanyi bwe bakola ki bwe basaba. Kati nze nkunnyonnyola nti basaba bwe bati ne bwe bati ne bwe bati nange nga bwe nkuyambako Allah n'akyusa mu mbeerayo. Ekyannyamba nti omuwala oyo yambulira ebizibu bye yalwana entalo n'abantu mu ggwanga abanene wano naye yamaliriza. Yalwana entalo n'abantu be bayita abanene wano mu ggwanga nga bamulwanyisa tebamwagaliza kino. Ogwo omukolo yaŋŋamba seeka gugenda kubaawo ne mugamba omukolo gugenda kubaawo. Gwe bw'onoosoma bye nkugambye bw'onoosaba mu budde bwe nkugambye Allah agenda kusaasira omukolo gugenda kubaawo. Gwe mukolo ogwo nga bwe gulaba era twagubaddemu abantu banyumiddwa yanyumye n'asanyuka ne bbaawe ne famire ye buli kimu kyonna. Omukolo gwabaddemu ssente gwabaddemu buli kintu kyonna ekirungi kwekwo okusaba kwe bayita okusaba okulungi. Nze Imaamu al-Basri omuddu omu yajja ewuwe n'amugamba njagala kunsabirako. Imaamu al-Basri yali musajja nga mumanyi mu mirembe egy'edda ng'era mumanyi nnyo. Naye omuddu bwe yajja ewuwe omusabira n'amugamba nti gw'olina okwesabira nze sijja kumanya bulumi bw'oyina nakwekkakkanya kw'oyina eri Allah wo nga omusaba ebintu ebyo byokola ki bw'oyagala. Naye ffe tubabuulira bubuulizi mbeera bw'eyina kubeera nemukola ki. Nze sinze nti nze Allah gwe yassizaako ebirungi ndi nze bwe nkusabira ebintu bikola ki bituukirira. Nze nkubuulira bubuulizi wabula mbeerayo n'abantu abatagwa mu ddiini yange nga si ba ddiini yange bannyinaze baganda bange bwe bajja mbasabira ne mbabuulira embeera bw'ekola ki. Oyo musomera busomezi kubanga ye abatakola ki tabimanyi ne musomera edduwaye ne mugamba genda. Bw'aba ampaddeyo akasente ampadde kusanyuka kwe naye nze nze musomera n'agenda mu mbeera yonna. Omuntu naluli nakikubuuza omuntu bw'avaayo naga nti muli balogo aba mutuufu? Ffe tetuli balogo nti omulogo yoyo atuuka ekiseera n'agamba nti nze ebintu bimala kunninnya ku mutwe nendyoka ndagula naye nze ojja nenzijjayo Kulaani nengisoma ng'okola ki ng'olaba. Bw'oba ogimanyi kinyanguyira nnyo kuggwa agikola ki agimanyi negamba nti tusome bwe tuti tusome bwe tuti tusome bwe tuti tusome bwe tuti tusomera wamu naye temuliimu kintu kyonna tusoma Kulaani nga abantu bonna abali bazeeke ewange mu maaso gange mujje muwe obujulizi ku kintu ekyo nti nnyina wenkuteeka oba nnyina byenjogera nga sibijja mu kitabo kya Allah taliiyo. Nalabye ka vidiyo ako ne ŋŋamba eno ye story entuufu. Tusobola Remmy n'akomawo n'akuwa n'ebirabo. Omwana oyo embeera gye yajjiramu nze nali simumanyi
yajjanga omuntu era kubanga nze mba n'abantu bangi baamuleeta mu maaso gange n'ensomera omuntu edduwa n'ambuulira ebizibu bye ne mugamba nti oli mwana musiraamu wabula njagala okole bwoti ne bwoti okole bwoti ne bwoti era n'atandika okubisamanga nange kwe nnyongereza nali ndyawo ku nnaku ntono nnyo n'aŋŋamba nti seeka ebintu bye nasabira edduwa bituuse omwana oyo abaana bamupinze ne bamwogerera ebigambo ba fitina yammwe erikomawo abantu mmwe kati mbabuulira omwana oyo saagala kumwogerera nnyo saagala ŋŋambe nti gwe nagiridde naye mwe muzze mundabeko mumbuuze ku mwana oyo omwana oyo mwetowaze buli bw'obeera simwetowaze mwepansi omwana oyo mwetowaze buli bw'obeera omwetowaze mu bantu era ofunamu obulungi mu bantu buli bw'obeera omwetowaze eri Allah era ofunamu obwetowaze eri Allah kati ye omwana oyo agenda funa ebintu mutandike n'okugamba nti mulogo agenda kutambula nga atambulira Allah asobola okugaggawaza omuntu mu mwezi gumu n'amulinnyisa amadaala gwe n'olowooza nti alina waakwata naye nga talina waakwata yatya Allah n'amusaba Allah n'amukkiriza teri Allah gwasaba n'atamunanukula naye oba tomanyi nsaba gye bakola ki gye basabamu bw'onoogiyiga ogenda kunyumirwa jangu ewange nze nkusomesa engeri gye bakola ki gye basabamu gye basabamu nze siina ddagala lye ngenda kukuwa nti agenda onyokeze kano nze ngenda kukubuya ngeri gye bakola ki gye basabamu era ojja kulaba nga Allah akyusiza embeera ate abateesi bali eyo bagiraba kati vidiyo besooza era biki yabawa abantu abaavu kati kankabulira ekintu kimu mu nsi okuva ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi Muhammad bamuloga naye yakkibwako obubaka ne bamubuulira engeri gy'alina okwejjanjabamu era ne yejjanjaba n'awona era naffe tutambulira mu buufu obwo okulaba nga tujjanjaba abantu nga tubajjanjaba mu mbeera eya lillah so mu mbeera ey'ekikafiiri ffe tujjanjaba omuntu nga tumujjanjaba okusinziira ku Allah nga bwe yalagira wabula tetujjanjaba omuntu nga tusinziira nti genda onnogere kino genda onnogere kiri ku talenti naaba bino nze abajja ewange mwenna njagala oli ayogere mazima ng'atya Allah tinyina ekintu kyonna kyenali muwadde nti genda okinyokezeewo tekiriiyo tusoma busomi n'ogenda badda gye bali lwakuba nti ono nze nali simumanyi naye nagenda okizuula nga mwana muwala abadde akola ebyo bama rediyo ba TV nga wamaanyimu kyova olaba yajja najja neki ne kamera naye abantu ewange bajja bangi nze njagala ojja ewange lumu nga tombuulidde olabe abaliwo ojja gamba noono naye abeerawo kati ebyo biba byange omuntu yenna atakuuma byama by'abantu taba mulungi era Allah tasobola muwa birungi ekikuleeta ffe mu busiraamu bakugamba bw'oba ogenda okunaaza mayiti nga toyina mmizi tonaaza mayiti kubeera siwulirangako muntu anyumya byeyalabye ku mayiti omuntu atayina mmizi mayiti eyo eba n'ebizibu bingi awo eri naye abaginaaza babalonda nga bankizo kyova olaba ebiseera ebisinga balonda baana bo oba baganda bo nga tebajja kusobola kukola ki kwogerako naye buli bw'onooteekawo ono omulala ajja kujjayo kyetusanze wali oli tabadde muntu kakati yembeera eyo omuntu yenna kati nze ndi mu bantu ab'emmizi nti nze mba n'abantu bangi besijja kugamba nti ono naye nsaba Allah akuweeyo olunaku olwo ojja olunaku lumu ewange ojja kulaba abantu ojjanga ng'oli ku bigere nga tokuba na ng'ombe olabe ojja kubuuza nti noona abeera wano babeera bamanyi era babeera basoma naye tebamanyi basaba batya edduwa Allah ajanukule kyekyo kyokka kye tukola ki era oli bwe musomera Allah n'amwanukula kyova olaba nti omuntu ajja n'agamba nti sheekh akantu kano nkakuwadde neyanziza nze sigenda wala ennyumba eyo yennyini eyo yennyini gyendimu omuntu eyagizimba mwana Adamu tubeera naye mu ggwanga mwali yajja yaŋŋamba yasangayo ennyumba ntono n'agamba sheekhe ku kye wakola
ennyumba eno ezimbibwe bulungi negaziwa ennyumba nezimbibwa negaziwa ng'era bw'ogiraba era kati abantu bwe bajja we bali batuula nga wawera ne compound njiina naye ng'eyagizimba sinze wabula ebikolwa byenkola abantu babisiima ne bazimba ennyumba bakiyita social capital otyo so bannange omwami yono omanyi abantu bajja ne baŋŋamba nti kasuku era kasuku ku luno mbaleetedde from the source omusajja mumulabye ebirabo ng'abifuna ekintu ng'akivuga okitwala mu maaso kati ali eyo babufumbo bubuze muli eyo abasajja mubaloze tebatambula abasajja mubaloze tebatambula naye Masaka nga saakulabye ku mukolo omukolo gwe tewandabye naye nze omukolo nakoze eki nabaddeyo ku mukolo omukolo tegwabadde gwakujja nti ogenda kujja onkwati omukolo gwabadde nti bampita ku mukolo anti munange enkuba yalinga eyagala otonyeeti olyoso n'oleeta ensonga eyo tuli mu mulembe omubi ogwa buli muntu okugamba nti mumanyi tulina bamiiru simanya amiiru gundi tulina ne bannabbi bali muno mu Uganda beyita nze nabbi gundi gwe mulembe Allah gwe yayogerako tugenda kubeera mu mulembe obubonero bwa kiyamu bwe bulituuka tugenda kulaba omulembe nga buli muntu yeyita kyatakola kyatali gwe mulembe gwe tulimu tulina ebiwayi bingi buli omu akuba wano akuba wali bamasheekhe bangi mbalaba ku social media naye gwe ani amusasula gw'omulaba asomesa naye ani amusasula ekyo njagala mukyebuuze nga mmwe naye bamasheekhe mbasaba ekintu eki nti bwe tuba tuli mu muyembe obubonero nabbi gwe yagamba nti kiyamu bweriba etuuse abantu bagenda kufuuka ekitali kyabwe bagenda kweyita bannabbi bagenda kweyita baki bagenda kweyita buli kintu kyonna abantu batambula bwerere yagamba bwagamba nti bwayamba atanyuma naye bwatambula obwerere agamba bajja kukola ki gwe mulembe gwe tulimu Allah bwe obubonero bwe yakola ki naye mbasaba basheekhe abali eyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti oluvannyuma lw'okuvaawo kwange walibeerawo ebibinja 73 nga byonna bya busiraamu naye ekibinja kimu kyekigenda ku lunaku lwa kiyamu kyekigenda okuba ekituufu kuggwe nange naawe n'oli gwe oli mu kibinja ki kwebyo 73 oli mu kibinja ki kyoyinza okuŋŋamba nti kyekino wabula ffe tukole bukozi birungi Allah yagenda otukola ki otusaasira atuteekemu ekyo ekibinja ekigenda okuba ekimu eky'obusiraamu nga tuva wano Sheikh leero soma ennamba yo abakwagala okufuna obalagirire gy'obeera nga sinnaba kusoma naddala abagala obufumbo abawala muli eyo mwanyiize nabalabye ku live munyigira REMMY era yeekoza biki ebyo yezaawa bakaddaama fitina nga sinnaba kusoma nnamba yange kubanga ennamba yange abasinga bagirina abantu abamu gwe tobamanyi naye bagikola ki bagirina naye nsobola okuddamu nengisoma nsaba Allah asaasire muwala wange oyo REMMY amuwonye abalaba ab'okumpi n'abeewala amutangire abantu abalogo amutangire ababi baali nabo ku mulimu abeere nga buli kyakola kiyitamu abeere nga buli kyagendako kyonna kiyitawo buyisi kubanga omuwala oyo yajja ng'ebizibu byalina binene naye yakkiriza ne mugamba nti otya Allah naŋŋamba ntya Allah ne mugamba oba otya Allah njagala oyogere bino na bino ng'obyesabira ggwe ng'omuntu n'abyesabira Allah yamwanukula nsaba amuwonye abalaba ab'okumpi n'ewala bonna amalogo gonna buli erijja Allah limwekuwoneko bukonyi ligende kakati lwaki njogedde ebigambo ebyo ye muntu gwe mujjiddeko wano nti bwe mwalabye ekintu ekyo ne mukola ki ne mujja wano omuntu anneetaaze oba njagala nze nsangibwa Naluvule bw'otuuka e Naluvule ng'onkubira essimu yange eri 772 677 eri 772 767 657 54 njiddemu
eri 772 7 6 5 esimu bw'ogikuba okujjako nga mbadde mu dduwa naye ebiseera ebisinga nze nkola ki nze njekwatira era omuntu yenna aba agikutte mba ndi mu dduwa era akulagira nti janguwa wano ennaluvule w'ensangibwa eri 772 7 6 5 Sheikh Abdulauf munagamba bugambi nti sibaagaliza omanyi bulijjo mu akasuku era biki leero tuli butoola ebizibu byammwe maseeka ngekyo tekiwedde nsaba Allah abasaasire bannyinaza abali eyo mu nsi z'Abawarabu abali bonna eyo mwenna nsaba Allah abasaasire bejjemu n'emitima egikolima balekerawo okukolimira abantu nsaba Allah abawonye obubi obuli mu basajja abo be mukolera nsaba Allah abawonye obubi obuli mu abo abantu be mulimu ekyabatwala mwagenda kukola ssente muzikole Allah adde abazze mu nsi yammwe nga mukomyewo mirembe nsaba abantu mwenna abali eyo mikwano gyange abali eyo mu Amerika abankubira waliwo omukwano gwange yali alemereddwa nga empapula amaze emyaka 13 tazifuna naye Allah empapula yazimwa mu kisibo ekiwedde ne bamusayiningira era kati mutuuza ajjudde nsaba Allah akusaasire gy'oli mukwano gwange Musa gy'oli eyo nkwogeddeko saali kwogeddeko naye nasanyuka nnyo ng'ofunye empapula ezo gy'oli eyo nammwe bannyinaza abali mu Bawarabu mubeere nga mukola nga bwe musaba Allah abalinyisa amadaala temukola bukozi kufunayo ssente naye mukole nga musaba Allah abalinyise ki amadaala mu ebyo bye mulimu nti bw'ovaawo olinnya ogenda waggulu todda wansi ze nnyina bannyina ze bakomawo wano batuuka wano naye ng'okuddayo lutalo naye amazeyo emyaka 2 naye okuddayo lutalo talina wadde ssente zimukola ki amala zeewola ate zikola ki musaba Allah abajje mu madaala ago abateeke mu madaala amalungi wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaikum egalawo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuina kye twongerako bannaye abatulaba embeera yeeyo naye omukolo gwanyuma twali mu mukolo oba producer ojja kusembyayo omukolo awo omwana ng'azinaazina mu katini kibalume mubeere bulungi mweraba